kati baddukira mu kooti tebakkiriziganya na byava mu kulonda baga nti emivuyo egyali omwo tomoni baga tugenda mu kooti okubeera nga wabeerawo okusalawo ku ebyo ebyali mu kalulu kano. Olunaku olwajjo pulezidenti w'eggwanga naye yavuddeyo n'awandiika omukuuku gw'ebbaluwa ng'agamba nti okunoonyereza kutandise ku kalulu kano nga bwe twakalaba era ebbaluwa yeeyo gy'ejja okuyitiramu mu bufunze. President ayogera ku allegations eza ballot paper stuffing, altering results, okukyusakyusa mu results, okwonoona ballot boxes ekazo ne mbogo. Agamba nti bino byonna byakolebwa kubanga waliwo eyali tayagala bululu bwawo okubalibwa, perhaps maybe olw'okuba nti obaolyawo NRM ye yali asingawo obuwagizi, nti waliwo n'okunoonya akalulu wali ku polling stations ekitakkirizibwa mu mateeka wamu n'okutiisatiisa abalonzi ne violence eyalabika. Ebbaluwa eyo nga bw'ogiraba tujja giyitamu mangu mangu. President aga nti it is good that we are getting the rains after a very hot season. Stop damaging the environment. Please, wherever you are. President aga nti kintu kirungi tuyingira season ey'enkuba, aga nti mulekerawo okwonoona obutonde bw'ensi bw'atyo bwe yatandise. Naye wanaga nti in this piece mu kiwandiiko kino, I am writing to inform you that an electoral and criminal investigation has started in the Kawempe North by-election. Okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka n'okutyoboola ebyo ebikwata ku bululu kutandise mu kalulu akaliwo e Kawempe. The following allegations have come up. Nti waliwo ebintu ebivuddeyo ebiteeberezebwa omuli ballot papers stuffing, altering results, kukyusakyusa ebyava mu kulonda, destroying ballot boxes in Kazangola and Mbogo zone, okwonoona box z'obululu ekazo Angola ne Mbogo, because apparently some people did not want those votes to be counted. Ngaliwo abantu bali batayagala bululu obwo kubalibwa, campaigning at the polling stations, abantu kabanoonya akalulu wali n'okutiisatiisa abalonzi n'ebirala. Baluwa ya president naye mu bufunze yagambye nti tebajja kubikkiriza ebyo byonna, era omuntu yenna ali emabega w'okutiisatiisa abalonzi kagenda kubeera nga kamujjutuka ng'okunoonyereza kuwedde. Studios, Honorable Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga waali Mwaka wa Parliament akiikirira abantu ba Nakawa East tenga y'omu ku balangiridde tayagala bwa Lord Mayor come 2026. Honorable tukwaniriza. Sebo ndi musanyufu nnyo mwami kungu era njagala okutwala mukisa guno okwebaza bateekawo empewo eno tusobole okujja okuteekako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Nze nandiiseewa watali mpewo eno. Awo nno njagala okwebaza management olw'okutuwanga akaseera kano okwogerako eri eggwanga. Sebo nawe okwebaza okumpita n'okunzuukusa. Ebale nnyo ebalire ddala. Yes, sir. To begin with, muyogeyoge akalulu kya Dutch mwakawangula nga National Unity Platform nakulaba wali kadaala nga owera. Yes, yabadde Katonda. Kubanga yo regime yabadde determined okutwala obuwanguzi bwa Nalukoola, obuwanguzi bw'abantu. Kubanga Nalukoola akiikirira typical Ugandan, akiikirira omuntu w'e Kawempe. Good. Well, apparently, NUP, rather NRM, SEC, yavuddeyo nga tegenda mu kooti. Waliwo ababaka ba Parliament abansanyusiza. Babadde tebanana kutuuka kuva mu meeting gye babaddemu ne President, caucus meeting. Oli n'ayimirira ku Entebbe Express ayo. Motoka n'agiteeka wabba n'asooka n'akolayo akatambi akalaga ekiswala ekiri mu NRM. Naganze neewunyiza nga sinana kutuuka kambeere nga nze nsuusu gafulumya. Tubadde mu meeting ne President. Era bw'ayogedde nti babbya akalulu nti abanupu babbya akalulu bonna ab'NRM ne bwatuuka ne baseka. Kweganga beewuunya President ataswala. Kyanaku nnyo nti President w'eggwanga ate ayitiriza obusosoze. Ti n'omuntu n'oba ng'owangudde
era ayagala kulaga nti nedda Seke yatuddeyo ekibiina. yasoose mwennyini okukyogera naye nga tugendagenda mu kooti nga yeerabidde eddwaniro lye twabaddemu mu kalulu kano nga yeerabidde nti alina obuvunaanyizibwa okukuuma n'obululu obwo ye poliisi naye nga teyalese poliisi yalese magye nga yeerabidde nti n'omuntu fourth estate yabadde avunaanyizibwa okulaga biki ebigenda mu maaso bye bandibadde beesigamyeko babagobye wonna wonna babakubye eggulo nabadde mu Kampala hospital nga tuli mukulambula ku mulwadde Nalukoola gyansanze nga taata wange mulwadde nga n'abantu abamu babuziddwa tebannaba kulabika pulezidenti novayo gwalina obuvunaanyizibwa okukuuma bannayuganda novayo nogamba nti babbye akalulu guns abali mu regimu nga bazze ne bamenyamenya box nga ne poliisi weeri n'amagye nga weegali ne batakwatibwa ne bagenda systematically gwe novayo nokola statement nti nuupu yabbye akalulu tusaba katonda president neyebuuza baani abasambye ballot bantu baabwe ayagobye amawulire okusobola okufuna abantu abo eyatadde obukuumi ku polling station eyo butamala n'aleka abajjaati ne batambula walala wonna ne bakuba abantu wano ne batatekao bantu nga babalese kukuuma butebenkevu yalina obuvunaanyizibwa so baleme confusing abantu babadde baabwe nga bakimanyi bulungi nnyo nobeekokkola emivuyo gyabadde mu kalulu kano aga nti emivuyo gino gyonna kalu tekabadde kamazima na bwenkanya kakati mwami Museveni ate eggwanga webanga nga constituency emu security yonna eggwanga ogitaddeawo netasobola kukuuma eno olina obuzibu yekengere webanga eggwanga lyonna security yonna yaweddeyo ba presiding officers babadde baki ba returning officer ba districts endala simanyi ekyo bwakitegedde nti tebalese tebalonderedde ne presiding officer yabadde kuki ku polling station presiding officer yabadde returning officer aba districts endala be balese okukuuma kitegeeza nti akalulu kano kabadde kalina okuba nga tekabbiddwa kubanga balese bakugu naye olabye emivuyo egyabaddeyo ekyo kitegeeza nti eggwanga lino tereetesetese kukuuma bantu na bintu byabwe well nina wano ekiwandiiko ekyafulumiziddwa aba NRM nga bavudde mu meeting yaabwe ya SEC SEC actually nga kiteereddwako omukono Twodwong Richard ono ye secretary w'ekibiina kyabwe yaga nti at the 16th meeting held on Friday 14th March 2025 at Entebbe, the 4th Central Executive Committee of the NRM party received and discussed the results of the Kawempe North by-election. But noting that the acts of violence that were reported in several polling stations within Kampala, Kawempe North constituency were carried out by supporters and sympathizers of the National Unity Platform. That's a typical lie. Wobango chitutaddeko nga from the onset kumutandikwa ddala majego genyini gegaleeta ki obutabanguko jukira nti basuka entandikwa ddala yakulaga gye tugenda si wangu. Number one, it is alleged nti mwami Kibongo taata wa Nambi yavayo n'agamba mwami Museveni nti naye talina wagabanidde ku keeki leka muwala wa agende Kawempe. It's alleged. It's alleged. Tuvala nkusa alleged. Kubanga nzi yagampa yali mu meeting. Agamba yali mu meeting eyo mwe bayogerera ebyo. Era ne nkubuulira twaziika gundi leero agamoli nagafuna the following day tinambi yajja. Muteke kwange yali kadi gundi yali ina akamyufu ka gundi yali kumwami Kasenge. John Fisher. John Fisher Kasenge. Era twaliko naye nangamba ajja. Kati all of a sudden omujjawo otya okujjako nga waliwo peculiar interest oba ntegedde Kasenge yalina kaadi yavuganya mu 2020 era yaŋŋamba ayagala akati amaanyi gano bagajjawo okujja ku Kasenge kaadi. Do you think this election was free and fair? It wasn't. It wasn't. And that's what NRM Intimidation. is saying. NRM is telling you it was tekali free and fair. Tekali kubanga Balimwezo bwayogera
tugende mu kooti etusalirewo kooti esalewo ku byewakoze ebikyamu. But you're saying the election was not fair. Kyekifuula akalulu okubeera fair. Ani aleeta mu maaso okuba mu maaso violence ebaddewo munnamawulire nga gwe bakukubye nti tebakyalina na bujulizi bulaga bye bakoze. Bakukubye kungu twabaddeyo era saakulabye wabadde mutiitiizi nnyo nodduka. Nalabye wano akatambi k'omunnamawulire omwe yagambye nti muzibana sikirabangako yabadde ayambadde simanya gundi bullet proof naye agambye nti nagenza okulya ekikuba ngamba leero gundi enzise nandi mayina enzise otegera kwegamba emivuyo egyabaddeyo naye nga gyatandikira dda wala mu kujja okufuuza gundi ofisi zaffe ne babba buli kintu kyonna kamera ne bazibba addako walaba engeri gyebakubamu bannamawulire amaaso gayo nenesekegamba kakati ani alina okugjayo obujulizi obwo okubuleeta mu bantu nti bino byabaddewo munnamawulire naye munnamawulire agobeddwa edda nga buli wolaba awa kamera ng'agezako okukira oyo kamera yayisibwanga mukungu kubanga yagenda okuwa abantu ebibaddewo yaleeta amawulire naye nambawana omugobye nze nagenze ku polling station yabaddeko RDC Kambugu ono yali wa Masaka City nasooka n'agamba gundi secretary general va wano ng'olwo bagala kuyingiza box namugamba nkugambye va wano secretary general okuba nti yali alina kyagoberera fena twalina kitugoberera naga kayeto ave mubumbira najja ne bamugoba emisinde Lovans najja Lovan nangamba sigala wano Kambugu nangamba Balimwezo tugenda kukwata va wano vaawo wano mbala bbiri ng'ovuddewo wano aga Katonda muggulu nenzira kuwa nemuganda yato oyo namuga gobeerawo tugenda kukwata nenzira wabbali nenda okutuuka wabbali nansanga Kenneth Paul Kakande ali wabbali nangamba busajja kibunkoze wano oyo Kambugu kyankoze wano naye tekikoze nze nzekka komishona Mulamba ojja buyita ku wano komishona atwala region ye bamukwata amatayi nemugamba aveewo era n'avaawo buuza ti komishona Tashobya ye yajja oluvannyuma ennyo nga tugenda kubala ne mugamba nti tovaawo wano kubanga Kambugu ayagala kuyingizawo box era ffe atugobye wano nga ndi ne Kambugu bwendi Kambugu yaŋŋamba maaso ga komishona oyo nti omanyina kakati golowooza olw'amaanyi nyo tusobola kujjawo golowooza ono yakukuumiddewo nagamba Tashobya buuza nga Tashobya ne mugamba Tashobya ndowooza owulira Tashobya komishona electoral commission ne mugamba Tashobya ne wali baganya abantu okuyingira babala akalulu gendawo Tashobya komishona Mulamba yali mubaka wa parliament ne mugamba nti tugenda kuvaawo wano kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okulala akalulu kaffe ne tumanya biki byetufunye era n'aleka nga at least tuli settled ne bankubira ngamba walala RDC afuuse kyeneena agalidde abantu ebetagala bayingire babale RDC wa Makingi kulumba simanya kulumba primary secondary nengenda awo ne banzigalira ebweru ne mbagana nina okuyingira ne mbalaga tag ne banzigulira ne nyigira n'abantu babiri nayingire n'omu ne baggalawo abantu bonna ne baggalira ebweru singa saabaddewo yabadde ayagala kuleeta kavuyo atandise okuwoggana Balimwezo leso wano kuno nenzikakkana osi namugamba nti ate gwoleeta obuzibu wano ekukulonda kugende mu maaso kweganga agezako kuleeta akacyankalano akateeke kunze nti nze ndeese naye nze nebeera mukakkamu nnyo kubanga nabadde manyi kyenguba so that is the violence gye baleese bo bennyini. But honorable, polling stations oba results kuva ku polling stations 15 yes tezabaliddwa. So what? Tezabaliddwa. Electoral Commission NRM yatugambye nti kiregeza choice y'abantu 5,000 teyawuliriziddwa. It was not made because polling stations 15 bw'ogattagattamu abalonzi they are about 50,000. abalonzi baadde bameka? Nearly 3,000. 2,26 Nearly. ontegera bulungi abalonzi bali bameka in total? 19 percentage kyeyalonzi. Number one, there was intimidation kyeki okutiisatiisa n'okukangakanga okw'abalonzi nti buli polling station munda mwayo mwabaddemu abasirikale b'emmundu. Genda obuuze ku poliisi kwennyini kiki nagambye nimbaga muve mu polling station n'emmundu naye nga abaisi babatunuulidde butunuulizi era abantu bantidde aga Katonda mu ggulu nakubiddwa amasimu
agankanga nti ngenda kukwatibwa. Otegera bulungi olw'okuvaayo okugamba obugambi nti abasirikale bave mu polling station. Kubanga omusirikale w'emuntu talina kubeera mu polling station, talina kubeera mu polling center. Waliwo ebintu bibiri, waliwo kye bayita polling station ne polling center. Polling center wewe wali polling stations nga 6 mwena mwade mujudde basirikale ab'emmundu. To an extent ne polling station yennyini eri gazetted okuba nti yabadde yengiddemu ab'emmundu. Era nze nasobola bagamba nti ate bano ab'emmundu bakimyemu ki bafulume buuza aniifa honareba aniifa yabadde awo naye bave mu polling station bakangakanga abantu paka bavuddemu nenga isi kino tekirina kuddamu. N'olw'ensonga eyo okutiisatiisa webabanga gundi bamulonda abantu 4,000 n'okusoba omuntu omu eyaddirira n'afuna obululu 7 owokusatu NRM n'afuna obululu 6. Kakati gwe muli abalonzi abalaze okujjako okutiisibwatiisibwa. So NRM yeyina obuzibu buno bwonna. Ekyokubiri omukyalo oyo yabadde tasusseeko bululu 7 mu buli polling station okujjako buno bwebabaza obwamancuuli kwa nze nabadde ku Tale Center nga nkute DR forms era buli bwe baadde basoma nga nze mbikkula. Nina we nalabye nga tulina gundi DR form eriko 44 naye yaabwe nga bongeddeko 2 mu maaso. Okay, wabaddewo okubba obululu mu Kawempe? Kwabaddemu okubba obululu n'okutiisatiisa abantu, ekyo kyabaddewo. Ng'ani abba obululu? NRM kuba bakiragiddewo ne violence gye baleese era twakutte kati gwe mbuli obululu olusambu bwavudde luddawo bululu olusambu kitegeeza polling station kubanga polling station erina kubeera n'obululu 9 abalonzi 9 kakayo balonze abantu 8 ku buli 100 balonze, which can't be the case. Wotunya trend y'obululu bwa Nambi bade 18 17 21 okujja ko walondera ku Clever's Land, smart Clever's Land weyafunye obululu ensangu ndoza mu busatu. Ekyo kikiriza but Awangudde buganti NRM yabbya akalulu okubba tekitegeeza nti okubba akalulu tekitegeeza nti wojja n'onziba milioni 10 ngambaddewo ne milioni 2 n'otwalako 10 tekitegeeza nti onzibye kubanga nsigazza sente zisinga obungi. Twasigazzaawo obululu bungi naye nga babbye obululu era ekikakasa nti babbye naawe okiraba n'emivuli gye baleese okuba otamu n'amawulire ave ku polling station. Tell me, fourth estate erina okuwa amawulire, erina okulaba nti waliwo human rights ate gy'osoose okuviolatinga human rights yayo. Wambu n'amawulire yaleeta amawulire agamba nti wabaddewo eddembe ly'obuntu naye ate gw'osoose okuggyako eddembe ly'obuntu. Well, oyogera ku intimidation, but apparently President Museveni aganti mwe mwakoze intimidation. Atuwe justification. And nja kusaba producer ngero tuwe baluwa ya president nga bwe yagiwandiisa olunaku olwajjo waliwo president watuuka n'akugamba nti ebigambo ebikozesebwa ebigambo ebikozesebwa nti tugende ku kiwandiiko ekiddako oba ku page eddako bw'otunuulira waliwo president wakugambira ndowooza olaba second paragraph. Those who intimidate NRM supporters must stop and apologize to those you intimidate. Those of the language yemwe abatusibyeko NRM must stop. President yayogera nti yemwe abatusibyeko gwena nosonga olulwe mwe mutusibyeko NRM mulekeraawo. That is intimidation according to him. Eyinza okuba according to his take. So why do you intimidate NRM supporters? Naye okugamba nti mwe mutusibyeko ekibi teba intimidation. Mwe mutusibyeko omusajja oyo neffe tulabira ddala yandibadde akola kyawummula ekyo kibi. Intimidation. He says you must respect the decisions, the choices of Ugandans. Choices of Ugandans. That was it. Let him respect the choice of Ugandans, and particularly the choice of the people of Kawempe. It's unfortunate that the president reached to that extent of writing such a letter. He is the president for all of us currently, despite the fact that we believe he did not even win the previous elections. He didn't.
The previous elections was equally mad with such violence. Yes, but again, Honourable, NRM ensonga zayo eziwadde egenda mu kkooti balagidde bannamateeka baabwe okubaako ne kibakola. There is also a possibility bayinza n'okugenda ne bapetitioninga ne basanja action mu kulayira kwa Nalukoola. That possibility can happen as well. Because they are not nationalists. Naye omuntu ayagala eggwanga lye ekyaleka ne kiyita. First and foremost, si NRM nti yebadde mu buyinza nti yandibadde yeddiza akalulu kano. Kabadde kaffe nga twakawangula n'ebitundu 7 ku buli 100. You are aware of that. Segirinya yafuna obululu emitwalo 4 n'okusoba ewa NRM n'afuna obululu emitwalo 6. Ogatta obwa Segirinya n'obwa Nuupu obulala obwa Kidandala n'abalala weesanga nti ate twali wala nnyo. N'olw'ensonga eyo ye nga president yandibadde akkiriza bukkiriza nti Kampala agite. Njagala okutegeeza nti ne mu NRM mulimu ne bajeno abavudde ne bagamba nti President Museveni kino akite. Kampala tukyamusobola, twezingire walala. Kampala suwa NRM n'owakwadde nti baagala omutwala ku kifuba. Kye njagala okwebaza ekirala kye nawulidde suwa NRM tebalinamu buwagizi, kubanga number 1 abantu b'e Kampala bamanyi. Omuntu atamanyi yatanyiiga. Tosobola kuba nti wadde mu Kampala n'olaba ebyagenze mu maaso. Walaba Tanga Odoyi bwe yavaayo bakazi akatanga Odoyi akakolera wano bakakomyewo. Olabe complete gye yakola eri abasirikale eri abaali beesibye ebimasiki naye nga bakuba abantu nga ne poliisi eraba. Gyati ng'ekuba abantu Mwami Museveni gyagambye nti yali ekuba security ng'ekuba abantu ate ne beegana nti tebali bajati. Kwegamba olabira ddala President Museveni atandise okukozesa obukuusa. Twandyagadde ategeere nti ye president w'eggwanga. Ekyo njagala omuyita akitegeere nti president w'eggwanga gwe president aliko. President yeekokkola effujjo lyammwe. Ate fujjo ani yalikoze? Kubanga mu bbaluwa ye gyenja okusageni producer agambe nti yeekokkola. Aga nti ab'amagye gwe booyogerako abajjati gwe booyogerako emirimu gyabwe gimanyiddwa. Aga nti baali badde mu kulwanyisa Al-Shabaab Somalia, baali badde Congo nga balwanyisa abajambula abali eyo. Naye yeebuuza nti nsonga ki ate baleeta okudda mu by'okukuuma obululu. N'amaliza nga nti effujjo lyammwe aba NUP bye byali. Just look at that. Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because because of the UPDF. They have enough work fighting ADF, the cattle rustlers in Karamoja, Konyi in Central African Republic, and Al-Shabaab in Somalia. There, they shoot to kill. That's why nightclub goers can dance the whole night in peace. Why then do they get diverted to deal with crowds? It is because of the indiscipline of some opposition groups. What does it say about indiscipline? Do you shoot to kill? Do you? Ojjana okuba munnamawulire n'omugyamu eriiso. Amagye tikalina okukola. Munnamawulire talina right ye emunoonyesa mawulire ne mu battlefields. Wali olabyeyo munnamawulire mu battlefield gye bakiringa to kill, gye bashootinga to kill ng'akubwa amasasi. Kubanga alina immunity. Munnamawulire wandimulese n'akugirayo amawulire ago agalaga ddala nti bano abavubuka be basosonkereza. Ne munnamawulire omugubi. For instance, Kambugu yagubye bannamawulire bonna. Era buli abadde akwata nga kussa n'essimu ye ne bamukuba ne bamugyako essimu. Byogoba. Mwami Museveni atabaddeyo yandifunye ate amawulire nti ddala kye boogera bajjati kyekyabaddeyo nga ne bannamawulire bakubye obajjeeyo. Therefore yenenyeze eggwanga. Kyenjagala okwebaza kye nawulidde eggulu ate nga kyampeereddwa muntu mukungu eyastopinze bino ebintu ng'afunye okutya yabadde Moses Ali Moses Kigongo n'agamba omuwala wange bamuwangudde.
banaye mukakkane temutekawo mbeera ekyo nakiwulidde aga Katonda oluvannyuma ennyo n'agamba bannange kyetugenda wabi akalulu tusigazayo emyezi 6 omuwala waba Awangudde anajja anaakuvamu omulundi omulala naye tuleme kutta bantu ekyo kirina ku record so okirina sikirina ku record mbadde nga mukiina no we've not had nze nkubuulira we've not had God is my witness Haji Moses Kigongo God is my witness ng'akyogera I was told by someone very spiritual in this let's country. wait until Hajj avaayo kukyogera ye kennyini but apparently position y'ekibiina eri nti bagenda mu kooti No, bagende. do you feel threatened now that NRM eteekateeka bakuba mu mbuga z'amateeka? Not at all. Because power belongs to the people. That's the constitution of Uganda. You should be concerned. No, we're not concerned. You should be. Because we know, even then, it's only wasting taxpayers' money. In Kampala, NRM will not win. Okujjako nga bagala kutabangula mirembe. Abantu ba Kampala bayogedde. Nkugambye nti mwami Museveni yakyogedde mu lujjudde lwa NRM ne baseka kubanga it was laughable. N'olw'ensonga eyo aleme kulowooza nti newanaleeta abafaanana batyo okujjako nga bakabye bubbi naye kyensaba nti ajjewo okulonda Terwaki. nanti kyayagala agambe nti tujja kuteekanga bwe twagadde bebantu mu kifo ky'okutta abantu munnamawulire wammwe ali mu ddwaliro apookya oli eriiso lyavaamu waliwo etteeka ajjewo okulonda nati kugambye obaba ayagala kujiwo era abantu kibagamba nti oba tayagala kuvuganya mu democracy ajiwo okulonda akujiwo kuba nti ayagala n'olabira ddala buli muntu yenna nowa NRM gwemanyizi n'aba NRM banyiize nnyo abanyiigira ki leeta katami katanga odoyi poliisi engeri gyakubyemu abantu amagye engeri gyakubyemu abantu nanga badde batandise okusensera luddawa naye ebyo byonna violence eyo yonna bebagireeta gweosobola okujja mu maka gano n'ogamba toze na court search warrant n'otandika okumenya obumenyi nga nenanyini wali n'osala busazi ekufulu era nga nemwe mwakola lulira opozini bwe yagenda eriku mu maka g'omuntu twagenda nga bagenyi nga muyitiddwa genda ng'omugenyi konkona bakugulidde oyo wanjawulo konkona bakugulidde oyingidde bagamba we are visitors we have come to see. Who had invited you? You don't have to invite a visitor. Mwagenda nga bagenyi? Era visitor wemba nzije uwo nenkonkona that is an invite. No gulawo. Omwatuukayo? Wetutuukawo netubuuza nti bannaye tulaba mujjawo number plates. Batugambye wano bali mu kubba kalulu. Tekitegeeza. That is civil enough. Tekitegeeza nti ate mutandike kutukuba. Okutuusa okuteeka obulabe. Ate nga byetusanzemu bye batugambye bweru bye muli mu kukola. Muli mujjako number plate za government. Ifitwala babagobaganya bagati. Nedda ani yabayise wano. Muzeeya mufulume mugende this is a private residence. A private naye bye mukoleramu. Ewo ono Balimwezo bamalaga yingira. Number one I want to tell you the truth. Nti laba engeri mwagenda. Batugulidde. Twala tuyingira. Tuyingidde. Otulaba. Tuyingidde. Otulaba. Tulengerayo magye. Namba motoka ya government yiyo. Otegera bulungi nnyo. Njagala otulagene eri gye bajjako number plate. Owekitiibwa oyo alina obuyinza obwagala okwekana n'obwa prime minister. Era omulimu gwaffe omukulu gwakola oversight. Omulimu gwaffe omukulu kukola oversight lengera amagye. Otegera bulungi nnyo. Oversight. Omulimu gwoyo ayogera. Oversight. Mulimu maka g'omuntu mwejjirisa. Oversight. Mumaka. Ate osanga omubbi ng'abba. Private residence. Nedda netteeka likkiriza nti osanga omubbi ng'abba ombitigeetinga osanga embuzi ng'eri amalagala ga lumonde mu ploti yo togenda bugenzi mu kooti oba ku poliisi sooka ogikwate ogisibe embuzi. Oge mwagenda nga bagenyi. Twagenda nga bagenyi. Abaani? Abagenyi. Abaani? Abagenda okukyalira w'ennyumba nanyini nnyumba eyo tumugambe tuwaaye batugambye waliwo ebikolebwa wano. Ate era ekyokubiri njagala mutegeere bannange obuyinza kankuumezemu
zijetandikira kusanyuka kusanyuka TV koli Honorable Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga gwe tuli naye tumulamuka. Gavumenti emaze emyaka 4 mu bukulembeze nga tebubaddemu amirembe okujjako egyasooka nga 15 gyetubalanga egyali egy'emirembe era pulezidenti yayagalwanga nnyo era waliwo abaana abajja ne bagamba nti pulezidenti waluli ngaasanze wakakati beekuba bw'otakkiriza amateeka kukola byebyo byogenda okusanga. Tulina kibayita rule of law. Kasita rule of law etaba implemented n'obeera negamba naagu n'obeera n'omulimu abantu bawa mulimu gwabwe gwa kukola kukulaga kikyamu kwa opposition si bulabe naye omulimu gwa opposition particularly nkwanga law is to challenge and influence government actions. To challenge and influence government actions. Okuchallenginga si kibi. Kakati nti lopa alengedde nzija ku answer eri. Lopa alengedde ekikyamu ekikolebwa mu oversight role ye ogwo mulimu mukulu ogenda okulaba kye kigenda mu maaso. Mitigating effects ezisobola okujja naye ate n'okuba mukube ng'ali ku role ye n'omugobanga agoba akagundi nga bali mukozesa bali mu destroying n'okukozesa obubi government installations and property nakola ekyo notawuliriza lopu kikyagamba gwe kuyamba gwe government awo oba okoze ensobi naye nkugambye nti gavumenti ya Bote n'ezamini zeetooloolwanga bannakigwanyizi naddala mu biseera ebisembayo nakakati eno gavumenti yeetooleddwa bannakigwanyizi abagamba Museveni sindiika omuliro yongeza omuliro naye bo nga beenoonyeza byabwe. Era njagala okutegeeza nti nakirabye nga ba NDCs bonna mu Uganda baavuddeyo. Okimanyi bato kimanyi okimanyi bato babaddeyo Kawempe baddisozi bonna baabaddeyo poliisi nevaayo NRM cadres bonna ne bavaayo gwakalulu kakulemera wa okulaba nti okuuma okujjako nga gwenyini watabangudde emirembe n'olwensonga eyo kino kitulaga kiki kye baagala okukola mu kalulu akajja. Should we assume nti essanyu ne celebrations mwakoze because Nalukoola yawangudde bigenda kuba short-lived? Not short-lived. Now that NRM is going to court. Let NRM go to court. It's their right to go to court. We are very aggrieved. But what I know is that the people will continue to stand with us. The people of Kawempe have spoken. Well, tunuliako ku bye baagala Honorable Balimwezo. Baga nti baagala bakole forensic audit. Buli omu abeere ng'anoonyerezebwako aba security mu abanuupu aba NRM. Is that too much to ask, really? No, it isn't. But which institution is going to do that? Court. Court cannot. Court is compromised. And we have always said that. But kubanga kino kiyamba okumitigating kinajja mu maaso. balete faamu z'abazungu. Because apparently ne NRM yevuma efujjo nga bw'oyogedde wano Dr. Tango do yali yemulugunya ku security beemulugunya ku security nabo tebamanya ni yakola efujjo lino and they are saying we want to know who did this. No, tosobola kuŋŋamba nti gw'ovunaanyizibwa ku security. Police is in charge of securing the security of we are not talking about NRM. Take NRM away. It is NRM we are talking about government installations, government institutions in charge of securing the people and their property. And you cannot now bring the other interested party with a peculiar interest into this. And that's the reason that we are saying mulete omuntu owa wakati akole kunoonyereza, perhaps go to America. Banga kino kikyasobola okuleeta obutabanguko. Walabye omitima gy'abavubuka nga nagyo gikaaye gigamba eddembe lyaffe temulitwala ku mulundi guno. NRM ogivunaana ki wano? NRM kwenyigira mu creating amivuyo etya yaleese ba RDCs muli RDC wabeera mu kalulu. Tell me
akalulu RDC wabera mbulira amagye diwe gabera mu kalulu NRM si majje balese ani yalese because bo aba NRM bakugamba tewade RDC bali mu government nenga siye government RDC lwaki bategesa akalulu akafu who lwaki tebakute ku electoral commission ani government ekuliwa abe NRM we are when evident tuli mu NRM government yes but they argue bo bali mu government ne siye government it's a pattern government but they are not in government who is in charge who is the chairman of NRM who is the president of Uganda who is in charge of the but the president is asking the questions you're also asking because tagala mazima yewunza no ekyo kigambo kikyama nkozeki use a different word otegeeza ki nti amanyi nti simu ya black naye atatugamba nti ya white okay angamba nti simu ya white nedda kiriyo kimenyeewo okay angamba nti esimu eno ya white okutegeera ekituufu n'ayogera nti si kituufu because byobuuza n'aba NRM bye babuuza nze mbalaba muli ku line bandibadde tebabyebuuza awo jagala kujustifyinga nti batuufu ogenda mu kooti no si batuufu naye wakubadde nti balina right yaabwe ogenda mu kooti bagende so you don't want an audit to be done we need the audit yes era audit eyo etuyambe mu nteekateeka y'akalulu akajja naye audit twagala ekolebwe omuntu omwesimbu it's not court future ya Nalukoola eriwa now that NRM edduka mu court number one because that possibility nti ayinza n'okulemesebwa okulayira nayo weeri then yenna akikola tayagaliza ggwanga kubanga abantu bayogedde we have what we call people power people power maanyi g'abantu eri embedded mu constitution y'eggwanga kati mwami Museveni agenda kujjawo was there intimidation by the opposition eri abawagizi ba NRM absolutely not but the president says it so because he was not there and secondly because the person that would have given him information was beaten and chased away that's media so you chase away media who will give you facts your own will never because your own have eaten money have lied to you that we have the people actually they don't have the people so you have given them billions of money to give to the people omukyala yebuuziza nti n'aba PDM nabo tebasobodde kujja kulonda so olaba mechanism zebakozesa ngeza okuyita wano message z'abantu tuve ku mpewo manyi bangiko wano